mugamba mutya abali ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel ya follow leero bayitedde Lumanyo olwo yagadde mbabulire enkozesa gy'olukozesaamu ng'oyagala okumanyika mu banno mu mikwano gyo mu bantu bo mu bakasitoma bo ku mulimu gy'okola kwegamba ng'oyagala okumanyika mu ekyo ky'oyagala okumanyikamu yagadde nkubulire enkozesa y'olumanyo na kiki ky'olina okukozesa ku lumanyo beera ng'owuliriza ka video kano kajja kuba kakuyambako ku nsonga y'okumanyika ng'okozesa olumanyo. Tugenda kukozesa bimuli wamu n'obukoola okusinga ebimuli n'ogattamu ne ku bikoola. Njagala obifune bulungi, bw'omala obifuna beera ng'obikaza bulungi, ebimuli funa nga biwerako, beera ng'obyanika mu kisiikirize ne wava omusana oba obyanike mu nnyumba. Bw'olaba nga bikaze beera ng'obisekula bikolemu ensaano, ebimuli by'olumanyo n'obukoola bikolemu ensaano. Bw'omala okukola ensaano, kola ensaano nga ntono nnyo. Ensaano eno nkusaba ogimikisinge mu kazigo. Funa akazigo, funa ka tip-top, funa akazigo konna nga si ka abo, gattamu ensaano gy'okoze mu bimuli by'olumanyo wamu n'ebikoola. Bw'omala okumikisinga ensaano eyo mu bizigo ebitali bya abo, beera nga weesiiga akazigo ako ng'olinako gy'olaga. Oba ogenda ku mulimo, oba ogenda mu mikwano gyo, oba ogenda ku mulimo gwo, oba ogenda kulaba ku muntu wo, beera nga weesiiga akazigo ako. Naye bw'oba okeesiiga oteekeddwa okubeera ng'oyogera. Bw'oba weesiiga beera ng'oyogera ebigambo bino. Osobola okugamba nti luno lumanyo njagala mmanyike ku mulimo gwange, njagala mmanyike mu mikwano gyange. Luno lumanyo njagala mmanyike ku mulimo eyo gye nkola, boosi waffe abeere nga ntegeera. Njagala mmanyike mu babboosi baffe, njagala mmanyike owa mukama wange gwagenda ku mulimo. Beera ng'oyogera bw'otyo osobole okumanyika mu bakasitoma bo ku mulimo gy'okola. Bw'oba olina by'otunda nga bifaanagana n'ebyabalala, bakasitoma bano abajja babeere nga balabamu ggwe wekka. Obeere ng'omanyika mu bakasitoma abo abatera okugula ebintu byo by'otunda. N'olwekyo olumanyo olwo lulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okumanyika. Osobola okukeesigako ng'ogenda ow'omwami wo oba owa mukyala wo. Bw'oba okeesiiga oyogera bw'oti, ogamba tugeze nga temunnaba kwewasa nga jasiti ajja ku wiikendi ne mweyagalako, naye ng'oyagala abeere ng'amanya ggwe wekka mu bakyala baalina abangi oba mu baami baalina abangi, asinge kwagala ggwe wekka, asinge kumanya ggwe mu bakyala bo baalina abangi oba mu basajja baalina, asinge kwagala ggwe, asinge kulaba ggwe buli kaseera mu maaso ge. Ogamba bw'oti nti njagala omwami wange ammanye mu bakazi baalina abangi, asinge kumanyamu nze, asinge kwagala nze, asinge kutegeera nze. N'olwekyo olumanyo lulungi nnyo. Weesiige kazigo ako buli w'obaako gy'olaga, kijja kuba kikuyambako ensonga nti olumanyo olwo lulungi nnyo. Okusingira ddala mutunuulire nnyo ebimuli ebyo, bikola nnyo ebimuli by'olumanyo. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.